Elizabeth yawulira obujulizi bw'abalala okutuuka le yagamba nti bannange kati nswala buswazi ndika ensonyine noweegumya bwegumya ne weekaza naye mu kwekaza mu kwegumya lemera mu Katonda. Obanga kakati abantu bakumazeeko emirembe gyo gijje mu Katonda. Zaburi ya 3:7 Psalms 37 verse 4 it says, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Olwo wotuukiranga ne pastor takyakusanyukira. Omanyi bw'oba omaze okunyiiga olwawo okulaba abakwagala omalawo esekendi 5 n'ogamba ne pastor takyanjagala n'otema. Buli gw'otulako bw'oti oba oyagala oba akuweeke ky'oba oyagala kukolere nawe oba tokimanyi naye mu ddakiika 2 oba watonda wadde dda oyo naye kati eyampa rejection naye takyanjagala noyo naye tandiiko. So nga ate bw'oba oli bulungi nga byekola miracles nga zijja buli gw'otunulako aba akwagala ate nga olwosinga n'okuba n'abatakwagala ng'oli bulungi bangi abateeka otunnyo ku ngulu nga balogo. Nze enjiri yabono y'amazima. Bw'oba obubi bonna kumbi babanga abakukyawa naye it's just an attitude. Bw'oba bulungi buli gw'otunulako mangu nnyo emimwa ne bagiba giganya okugira bwakiri agyeteerayo. Buli omolowooza akwagala ngambira neiba akitegeere bulungi mugambe nkwagala naye kati kubanga tonnabakwatayo tonnabakukiriza nti nkwagala. Mugambe nkwagala naye kuba tonnakikwata olowooza nti nange nakunyiigidde. Mugambe sinnabakunyiigira nze ndi ku byange birala naze kwetikula migugu. Mugambe naye bw'okwatayo buli akutunulira abasimayiringa abalabe b'omuntu basinga kuba naye ng'akulakulana.